779 n'akawaayiro ak'ekinaana mu 2 ebuwaayiro obwo n'obulala obwesudde bwe busengeka emirimu gya minisita naye nga emirimu gya minisita ye representative wa central government omanyi KCCA case Kampala ng'ekibuga kya Uganda ekikulu constitution egamba kifugibwa central government oba central government yekola ki yekiddukanya oba yekifuga yekiddukanya central government kati ne wabeerawo executive director ng'abeera appointed by the president yakola ejja buli lunaku twagala amataala mu kibuga executive director twagala enguudo executive director okufuuyira ensiri executive director ebisaaniiko executive director kwegaba emirimu egyo egyaki ejja bulijjo egyo gya executive director gye bayita executive work gya executive director kaakati Lord Mayor ye nga bwali na authority oba council ate emirimu egya council gyo gibeera gya legislative okukola amateeka n'okulondoola oversight n'okuyisa budget executive yekola budget olukiiko lwa Lord Mayor ne lukola amateeka aga ekibuga mu kinakola ki ageetagisa ordinance amateeka agafuge amampi agatali agafuge ekibuga agatali acts ziva mu parliament kakati minister n'abanga bano bombi yabakola ki yaba supervisinga okumakinga sure oba okulaba nti ebigendererwa bya government bitambuzibwa bulungi mu ebitongole bino ebibiri kati minister yatuula mu cabinet era yatuusaayo ensonga z'abano ze beetaaga okukola emirimu gyabwe obulungi kwegage maaso ga cabinet era ye cabinet ebeera ki eri mu Kampala kyenga nti ge maaso ga cabinet ye representative wa cabinet mu Kampala kati ye minister amakinga sure aba supervising bombi akola amateeka n'akola emirimu bombi minister yakola ki yaba supervising era etteeka limuwa obuyinza okubakomako oba okulagira nti nedda kino kirabika okoze eki okutte kuwo kyamu singa alaba nga tebigendera mu polisi ya gavumenti oba limenya amateeka nga terigenda mu polisi yaki ya gavumenti terikwatagana mu polisi ya gavumenti awabula alungamya ate asobola n'okukola ki n'okulagira ekikolebwa kikolebwe oba n'okugaana kyalaba nti tekikoze eki tekigenda mu polisi za gavumenti ekyo nakikola ki Honorable Minister kankuyimirizaawo wennyini wonsanze nga nyanjula emu ku nsonga ezipendinze mu Kampala okumala ebbanga eddene ennyo emyaka mukyala Jennifer Musije yamalanga executive director wa Kampala mu mboozi gye nasembayo okuba naye nga mubuuza biki byalowooza nti alese Kampala tabikutudde ekimu ku byo yali boda nampa narrative nanga nti ogwasooka baalemagana ne General Edward Kale Kayihura ku namula ya boda n'enkola y'emirimu gyayo omulundi ogwokubiri nga ne council of authority emuwadde go ahead gwe ne Henry Tumukunde nga Henry minister wa security nga gwe minister wa Kampala mwakirinyamu nanga nti yakibalekera nga owadde instructions ne Henry Tumukunde nga ayegezaako coordinating era nanga nti emyaka gyonna Kampala ya losing revenue tainayo revenue gyayinza ganti nga Jennifer eno agicreditinze nti Kampala yagicollectinze mu boda
erejingiza naye ng'alowooza eyo industry yandibadde eddiza Kampala sente bakozesa enguudo za Kampala balinnya pavers batumenya amagulu batutambuza ngaga nti that is an industry that should both be regulated and used to generate income for the city. Betty nali wano ne omuloodi ebbanga liyiseeko musuubira n'okudda ndoozi olwokutaano lwa wiiki eno amale enteekateeka ye nga Lord Mayor wa Kampala naye bwe namubuuza ekya boda nangamba nti give me a very genuine nangamba give me a chance bwe naakuddira omulundi oguddako nja kuba nina answer eri elaborate. Betty boda kiki? Boda era nga mukyamusisi bwe yakugamba tewaliwo tteeka eriregulatinga boda kaakati bwe nali nakayingira mu ofiisi ennaku z'omwezi zaali 3 Oktoba 2016 nempandikira ow'ekitiibwa Lord Mayor nti ssebo kanso etukolere ki etukolere etteeka kwe tunatambuliza boda naye nakati nkyalikoze eki nkyalirinze kanso tennalikola ki authority ya Lord Mayor tennaba kulikola naye eri ku mateeka ge bagenda okukola ki okukola naye ensonga eyo just one second eyo yali in response ku mukyala Musisi okugezaako ku regulating industry kubanga at that time ndowooza baali babagambye bewandiise bagazetinga stages ebbaluwa yo yali etaminatinga process eri yali tetaminatinga naye okubanga process eri yali etambula nga ndowooza mu administration naye nga tewali tteeka ku opininga muntu so nze nensaba Lord Mayor akole ki atukolere etteeka ng'ennaku z'omwezi 3 Oktoba 2015 nemuwandiikira nti tukolere etteeka lunakola ki buli waaliwo regulations owekitiibwa Frank tumwebaze eyali minisita wa Kampala mu kiseera ekyo yali akoze regulation ndowooza ennuŋŋamya oba ennuŋŋamya ey'okulonda kati mu kulondo mu regulation eyo y'okulonda mwe mwali nti omuntu okwewandiisa okubeera omulonzi oteekwa okuba nga olina stage kwova ate nga weewandiisizza so eyo arrangement ey'okwewandiisa yali mainly ng'egenda kukola ku mulimu gwaki gwa kulonda bukulembeze obwa boda so okuluŋŋamya entambuza ey'omulimu gwa boda. It was just a regulation for elections kyevola nti mwalimu funa stage weewandiise naye ate oluvannyuma minisita omulala before that owekitiibwa Muluuli Mukasa era naye yali akozeyo regulation kati ng'eyo yo yakusasula ssente ez'omusolo era ng'agerese so omusolo user fee ez'okukozesa enguudo zaffe nga bw'ogambye n'ebirala byonna toilets biki byonna kati nga ye agerese $1,000 buli mwezi nti wa boda asasule $1,000 buli mwezi owa taxi nga amugamba asasule $12 buli mwezi n'owa baasi n'owa truck owekitiibwa Muluuli Mukasa naye yali akoze regulation egereka kati okwewandiisa kwa boda bwe kwayiika ne kukyankalana administration ya boda neeyingiramu ensonga ya 2010 n'omukulu kitatta neefuuka almost ungovernable ensonga yaki ya boda ne muyingiramu ebyobufuzi bingi admittedly ng'owulira akawaayiro kano kawagira gundi ate kano ka mukulu gundi ate bano bakitatta bakuba bannaabwe kwegana ekifuuka almost ungovernable kaakati wetwali oluvannyuma nga 2010
n'ekitata bakkakkanyiziddwa n'omukulu Kayihura bakkakkanyiziddwa kati ate wetubadde tugenda okukola ki wetubadde tutandikidde okuddamu okutereeza omulimu gwa boda naye ate jjukira boda ebadde nnyo ngeri esemberezebwa nnyo ku bumenyi bw'amateeka obuyitirivu obukola ki obubaddewo buli muntu agwa mu butemu owa boda abeera ki abeera kumpi awo kakati awo security kwe kuyingiramu kyobudoga nti General Tumukunde nange ne tuyingiramu ga boda tenefuuka security matter ng'erina okukola ki okwetegereza ne president n'akola ki n'ayingiramu ng'ayagala era n'agamba kati tuyina okuba nti tu registering awo ne cameras mwe bwayingira or try to discussing security nga kyekitekinze dimension the allegation nti mwina gwe mwali mwagala yaba registering specifically yinga company emu nga gye mwagala okugazeetinga tewali company emu waliwo company eyali erese proposal ennungi nga company ya Singapore nga balese proposal yaabwe nungi nti tujja kuregisteringa boda tumanye ate tumonitoringe ku lwa gavumenti tumanye buli muntu wabeera ekiseera kyonna ate neffe kitwali tusinga okwetaagamu nti tusobola okukozesa ekyo okusolooza omusolo fe ekya security ministry of security yali ekyetaaga ennyo okumanya gundi ali luddawa essaawa zino n'omugundi yagenza okubageza okuba amasasi ani abadde okumpi awo ani abadde amuvuga ekya security kati ffe nga KCCA nga tuli interested nnyo mu revenue kubanga wembanga waliwo asobola okumanya boda zonna we ziri n'okuzimonitoringa ng'ate kiba kyangu n'okukola ki n'okusolooza omusolo naye twali tukyayogeraganya nabo then ndowooza president ate n'akiteeka mu docket eya security registration of bodas nekigenda mu docket yaki ya security ekyo nekikomaawo kitegeeza kyafu kitambula absolutely naye nga kyagala okubeera sure bya security munete bamala gabikola ki kubanga obuzibu obuliwo leka nkubuulire boda kizibu n'okumanya kati boda eziri mu ggwanga abantu baletanga spare parts n'agenda mu garage eyo oba mu emanju n'akola ki n'asembulenga spare part n'afuna engeri gyafunye enamba n'agikola ki n'agiteekako so really it got out of hand nti China okubaako engeri security gyekitunuuliramu tolowooza nti olina obligation kubanga bwe kibeera ne security goli minister mu Kampala baba abali technical Kampala bagamba nti wano tufiirwawo ensimbi tufiirwawo abali technical Kampala bagamba nti bano tetusobola kuba regulatinga kubaga nti munaakolanga bwe muti gwe wegindi onookoleranga gindi gwe gundi oli gindi gwe tu governance yammwe eri bweti baina minister tukakasiza nti ye maaso gaabwe eri mu cabinet minister aliwa mu kino mwali naye kigazi kubanga for instance waliwo security aspect eyo waliwo aspect eyokusolooza omusolo waliwo aspect gye twagala kudiiringa nayo eya congestion ey'omugotteko ng'ate ne boda era nayo bw'oba oteesa ku mugotteko oguli mu Kampala toyinza kulekayo ki boda waliwo ebirowoozo ekigamba nti tulina okubeera ne boda free zone for instance nti oba CBD tugireke ebeere boda free zone naye ng'ebintu ebyo nga bw'omanyi Kampala mulina okubiconsultingako obulungi otherwise temwagala kukola decision ate ne mukola ki ate ne mugiregretting so bw'ogamba nti tujja kubeera ne boda free zone at the same time kiba kitegeeza nti free zone eyo temujja kubeeramu stages
kati already oyina stages ekitegeeza nti mulina okuba n'ekintu nga stages muzigazeetinze ezo mutandise bupya okukola omulimu gwaki ogw'okuzimba stages. So yes, we are losing revenue naye era kaakati tulina ate okutandika okuzimba ekintu ekiri solid tutandike bulungi. Honorable Minister, ekyokubiri mu teeka erireeta Kampala ono gwa afaanana bw'ati mu KCCA Act, actually mu negotiations eza carving off eno area gye tuyita KCCA ezaagwa obutaka ezaali mu regional tier, mu bimu ku byo mwalimu ekibuga kiri ekitali governed nga district ne planning area enene gye tuyita Kampala Metropolitan oba Metropolitan Planning Area. Erimu Emukono, erimu Kira, erimu ebitundu bya Wakiso ne ndoza towards Entebbe n'abalala. Buli lwenkeera ku makya n'entunula ne ngati kakati abazimba Ekira bazimba planninga Kira municipality. Abazimba Entebbe bajja ba planninga depending on oba oli mu town council ki okutuusa lw'otuuka municipality Entebbe. Twali tulowooza nti bwe tufuna minisita wano eyo metropolis yonna etunuulirwa lumu era obuvunaanyizibwa gaa nti tujja nakufuna simanyi oba waalinawo okubaawo Metropolitan Planning Authority waalina okubaawo olukiiko olwa Metropolitan. Mukwano gwange omulundi guli yatugamba nti naye nze nina okukiikirira Kampala mu lukiiko olwo n'olukiiko terutuulanga simanyi na gye luli. The last time I checked nga nti convener waalwo eyandisoose yandibadde minisita. Si convener obuvunaanyizibwa bwa minisita ku creating a authority na appointing a board. Kati bwe twali nga kubanga act yetondawo olukiiko olufuga planning Metropolitan Authority. Kati munongosereza jukira waliwo ennongoosereza mu tteeka erya Kampala. Kati munongosereza ne ligenda libuuza mubeera mutya ne authority mu authority kubanga abasooka okubaga etteeka eryasooka etteeka eryasooka lyaliita Kampala Capital City Authority Act. Kaakati mu Kampala Capital City Authority Act ne bateekamu Metropolitan Physical Planning Authority. Kati nga bagamba nti ate Metropolitan Physical Planning Authority nga ye coveringa area ngazi okusinga act mwekola ki mwetuula nga act ina wekoma ate Planning Authority Physical ate neeyitawo negenda mu Metropolis. Kati etteeka eryo ne liba nga lina okukola ki okulongoosebwamu. Kyakubiri gavumenti president ng'agamba nti police nti tutandiko tufunzeyo authority nga ziyitiridde authority ne boards tuddemu twekebejje authorities ne boards wekyetaaga okuzifunza tuzikole ki tuzifunze kuba kakati bukumpi buli ministry eina authority yemu babiri wanya eina board. Kati mukwagala okufunza ensaasanya y'ensente tugatte ne tuddamu okutunuulira authorities era ndowooza ogw'omulimu abawuliza abagoberera ebigenda mu maaso mu ggwanga mumanyi nti gukyakola ki gukyagenda mu maaso. So olw'okubanga etteeka ennongoosereza mu tteeka ya KCCA ebadde tennaba kuggwa ate nga eyo nayo nsonga kwe kuyimirizaamu okutondawo Metropolitan Physical Planning Authority mu authority. Kitegeeza nti eyo Metropolis teriiwo. Kaakati etteeka liri ku floor ya Parliament era ndowooza mu bbanga eritali lyewala ligenda kuteesebwa kubanga first reading lyamala okwanjulibwa. Akakiiko ka Parliament kamala okulikola ki okuli etteeka erikola litya amendment
mu teeka lya Kampala lyonna kati amendment eyo eri mu parliament era nkakasa mu weeks nga 2 ejja kuba likoze eki lijja kuba liwedde. Savio message njirabe savio message njagisoma obudde bwayo naye eri omulala ono ye yabadde akubuuza straight ku teeka nti Betty bwajje Kampala waga nti etteeka lya Kampala lyali lyetaaga kukwatamu which you're talking about now nti bikigwe byolowooza bye bataateekamu omulundi guli bye balina okuteekamu kati. Etteeka eryo lyalina obuzibu lyaddira emirimu gya executive neja legislature neja oversight byonna ne gikiteeka mu kawaayiro kamu at section 11 nga section 11 baga nti functions of the authority emirimu gyaki gya authority kati ne badira emirimu neja executive director neja eja technical neja political byonna n'ogisanga muki ne oversight byonna n'ogisanga mu kawaayiro ako kati owali abantu okulinnyaganako obugere kweganga mudduka mwena muddukira mu leene emu so ennongosereza eno kyeyagadde okukola kwe kwawula leeni buli muntu abeere neki ne leeni ye nga teri muntu ayingira mu leeni yaki ya munne so ne twawula ka article ako 11 obuvunaanyizibwa bwa Lord Mayor ne bubanga butongole n'obwa technical nabo nobubeera awo ate mu tteeka lino ennongosereza ne tuteeka mu speaker ne deputy speaker atabadde mu tteeka liri ekkulu kwegamba wabe nti waliwo ekitongole oba bakita kitongole ekikola amateeka nga nekikulirwa speaker kakati Lord Mayor naye ate ye kubanga yali part of the ali full time kaba tugamba kati olabanga mu districts chairman yakolanga executive abeera ne executive abeera ne executive abeera ko ye head of the executive chairman n'abeera ne speaker kwegamba ne mwawula ki ne baawula emirimu beti awo wetwava Kampala unfortunately tetuwa abantu credit yaabwe but Gordon Mwesige ne John Sebana Kizito omugenzi nga bakomplaininga ku funding ya Kampala and treat Kampala special I think a concept yali ya mwami Gordon Mwesige when namunonya nja kuwagala the blueprint ngaga nti toyinza kuwa Kampala nga district ndala nsimbi nga bwowa Wakiso nga bwowa Kapera Byong ngaga Kampala mu treating enjawo aba picking up concept nebaga nti for as long as you're a district constitution ina criteria je yawa bofuna funding ne bari bachita rejigging ne bari jigging Kampala nebaga nti kati eno authority ejja kufugibwa bweti ne bweti ne bweti luli twaina town clerk nga yakulira technical wing which the executive director by and by is amanya gayinza okukyuka ngoyina mayor ayina executive yabeerangako ne deputy mayor n'abeerako ne ba ministers abeezo specific dockets nga yakola nga ye ya supervising aba technical n'akola executive work novaawo n'obeera ne council I think, yes, but council eyo yabeeranga ne speaker nga speaker wa council mayor nga executive ereta amateeka nega submitting nga bwe kiri mu parliament awo ne tuvaawo ne tugaa nti tetukyayagala executive twagala mayor nga supervising byonna ne tukendeeza abali political supervision ne tugifuula mayor ne deputy mayor ye full time ndoza beboka abalala ne tubajjawo mayor n'afuuka speaker. I thought that is irregular but ye rejigging eno gye bakola you're proposing is where we came from. Actually it didn't work kubanga kati mayor kubanga bw'omala okukola emirimu ate toyinza kujeyanjulira nga gwe otudde mu ntebe ya speaker
ate nogera n'ogikola ki kubanga gwogitambuza ate mulina okuripotingira kanso kati bwemala ogitambuza ate nogenda n'otula mu ntebe ya sipiika ate n'ogyewulirira n'ogyeyanjulirira so awo ne wabeerawo but I don't differ with you ku ekyo naye kyeŋŋamba nti mind ya framer yali ki? What was the mind of this framer eyatujja wali about 10 years later wetwagala okudda? What informed the change? What informed the change is the chicha practical kati bwodda ku ground n'olaba ekiri practical. There is no harm mu kugamba nti kakati kino kyekikola ki kyekikola. This is what we need. It just didn't work with them. I don't want to say the individual, but the office. It just hasn't worked at all. Kubanga nga gwe meka gwe cheka. Gwe meka gwe cheka gwokola business agenda bwojagala gojikola ngoyita abantu ngabutula but it didn't work. It needed to be unpacked. So this unpacking took a kazanti will work. Betty oyo ayogera Betty ayogeza mutima guli genuine oba Betty ayogera atunulira mu kifaananyi aga nti wano waliwo Lukwago? No, kubanga I have no problem. Would you want it rejigged if the mayor tomorrow were Peter Chiwazu? Omuntu yenna atula mu ntebe ya Lukwago ajja kusanga challenges ezimu nga Lukwago zakoze eki zasanze okujjako ng'oterezezza entebe ne leni nga bwe ŋŋambye buli office n'ogiwaki n'ogiwa leni yaayo. So sigamba nti ow'ekitiibwa Lord Mayor ye mubi naye entebe gyatuddemu design gye baagidesigninga omuntu yenna n'atuula mu ntebe eyo ajja kufuna obuzibu. Kyova olaba nti bawaddewo baministers baministers ba Kampala ndooza kumpi bawadde nga bameka nga kati 5 ekitono ennyo baministers 5 naye nga balina totally different personalities naye buli ajja asanga ekizibu olwa design eya etteeka erifuga Kampala. So sirwa omuntu atudde muki mu ntebe eya meya oba executive director kyovula twakyali necessary okukola ennongosereza. Betty etteeka lino nga bwe nabadde ndi qualifying luli effectively lyava mu negotiation wakati wa Buganda ne central government. Etteeka lya Kampala eno configuration ya Kampala gwe tuyina nti Kampala abeere ng'afugibwa central government directly biri ebirala bisigaleyo zaali negotiations ezaali zituwa regional tier nga government kati sogera na Betty Kamya minister wa Kampala yekka njogera ne Betty Kamya minister mu government lwaki te walking and talk yakola etteeka n'eryanjula the first time oluvannyuma lwa constitution wa 95 bajja ne baali bagiyitaani charter aga nti zino regions ziri deemed Betty oli eyali ardent believer preacher pastor wa federalism lyeyagaana okukkiriziganya nayo ne tuvaawo oluvannyuma mu negotiations sijukira mwaka I think 2000 and something thereabouts omwali the current Katikkiro John Katende of former prime minister Mama Mbabazi n'abalala ne bakomawo netteeka ngaga nti anti twina agreed position etuwa regional tier yali ekwata obuyinza bwa districts ezimu nega nti central government egenda kusidinga certain amount of powers naye Kampala ono agenda kubeera distinct kubanga tusavinga ffenna bali bafune bino bajja kuddukanya ndooza amasomero ga primaries nga gasigadde ku districts aga secondary gagenze ku regional governments eri amalwaliro agagenze government
eya securinga parliament ne pushinga parliament ne endorsing etteeka eryo lwaki te walking at the full distance kubanga eno package yali namba lwaki tujja mu Kampala yekka nze etteeka akawaira akatondawo Kampala ye article 5 ke kawaira akokutaano akawaira akatondawo regional tier ke 178 mu constitution akawairo akokutaano Kampala shall be the capital city of Uganda and shall be administered by the central government. That is Article 5.4. Akatondawo regional tier ko kagamba districts ebbiri eziriranaganye bwe zinaaba zaagala okwegatta si government si ezikola ki regional tier gandi districts ebbiri oba okusingawo eziriranaganye bwe zinaabanga zaagala okwegatta ne zikola ettundutundu regional government in fact ne tier tekiriimu ne zikola ettundutundu eddene zinaakikolanga nga ziyise mu district councils za districts ezo ze zinaatuulanga ne ziyisa resolution ekiteeso nti fe district y'egindi n'egindi ABCD buli district mu council yaayo eyisiza ekiteeso ekigamba nti tukole ki nti twegatte so districts zezirina okuvaamu ki districts za Busoga zaakikola districts njagala kuwa kyakulabirako nti after etteeka eryo amendment ya constitution ya including because effectively yajjawo charter eyajjira mu 95 constitution netuwa the regional governments ababusoga ne bamovinga led by the current speaker ne bakola district council ezikola resolution districts ki ezakola resolution twegatte sikijjukira but also waina zine zaali deemed already because the constitution also deems that zineza Buganda zaali zakkiriziganya already okukolera wamu eneze ezagaana jukira kyagaanira ddala bo be baga nti twagala yo constitution egamba nti regions eza Buganda ne Bunyoro ne Tooro ne Ankole oba ne Busoga zo katukitwale nti zo zikkiriza okukola ki okukolera awamu